Ekiteeso ky'abamemba ba SEEK okutwala obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana b'omugenzi Simon Peter Alepa abadde amyuka ssente w'ekibiina ky'NRM e Karamoja era nga yaliko omubaka w'ekibuga ky'e Moroto. Kireeteddwa Rose Namayanja Nsereko amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM bw'abadde mu kusabira omubiri gw'omugenzi mu Lutikko y'Abatukuvu bonna e Nakasero. Supporting the family, and it started with 10 million from the Right Honourable Speaker of Parliament, and then we have got 5 million from Honourable the Vice President of the Republic of Uganda. And tomorrow, when the Self-Executive Committee sits, a decision will also be taken. Ekiteeso ekisembedde omukiise wa SEEK mu buvanjuba Captain Mike Mukula ategeeza nti kisaanidde kubanga n'Alepa okufa yabadde yeeyuna budde okujja mu lukiiko lwa SEEK ku bbalaza. It was with shock that they pronounced Alepa's death. Ye Reverend Hilary Jaffu akulembeddemu okusinza asomoozezza bannabyabufuzi abeesiga ebyensi. And a lot of investment you are making now are only to the body, to the body, to the body, to the body. You want to feed the body. You want to make the body to be satisfied. It's going to cost you your eternity. Namwandu Nadia Scholastica kw'ossa ne bamulekwa abakulembeddwamu Trevor Alepa battotodde enkolagana ennungi eri mu maka gaabwe era ne basaba Katonda omwoyo gwa kitaabwe agulamuze ekisa. He loved us unconditionally. He loved Karamoja. In our house, most discussions were politics. I started feeling like a politician myself. Honorable President Peter, a father was like a brother to me. He would sit me down, talk to me all about life issues. Thomas Tayibwa amyuka sipiika ayogedde ku nkolagana gy'abadde alina n'omugenzi nga batandikira ku luguudo lwa Nassa. I had done posters for him. I had my small printer at Nassa Road, and he was one of the clients, and Honorable Tachano March. All those people gave me money. Alhaji Moses Kigonga amyuka ssente w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga ayogedde ku mugenzi ng'abadde ow'amazima eri omulimu gwe ate nga si munyaguluzi ng'abamu bwe beeyisa ensangi zino. Very straightforward person. He loved Uganda. He loved Karamoja. Oluvudde Nakasero omulambo gutwaliddwa ku Paalamenti nga gwaniziddwa Sipiika Anti Among, omumyuka we Thomas Tayebwa n'ebikongo ebirala. Ku ssaawa 8 guyingiziddwa mu kifo awateesezebwa nga abagundiivu mu kibiina ky'NRM okubadde Haji Moses Kigongo, amyuka President Jessica Alupo, Ssaabaminisita Rubina Nabbanja n'abalala beetaye mu lutuula luno. Wazzeewo okuganzika ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi. FDC whip. Omumyuka wa Sipiika Tayibwa yasoose okwogera ku birungi omugenzi byakoledde eggwanga. He also worked hard to ensure that children from Karamoja were off the streets of Kampala. Kyokka abaka ba Paalamenti okuva e Karamoja nga bayita mu ssente bwa kabondo kaabwe Remigio Achia balaze obwennyamivu okubanga ne gye buli eno poliisi ekyalemeredde okukwata emmotoka eyasse omugenzi n'omugoba waayo kyokka nga kamera ziri buli wamu ku nguudo. Up to now, we don't even know whether there is a specialized unit of police that is following up this truck. We have not got any information. Alupa asaasidde eggwanga n'okusingira ddala ekibiina ky'NRM okuviibwako omuntu ow'enkizo bw'ayogeddeko ng'abadde ayimirirawo okulwanirira abantu be awatali kulya mu bigambo. And would always stand and speak about what he stood for very loudly and clearly here in the house and also outside. Alupo naye alagidde poliisi ne minisitule y'ebyentambula okukolera awamu okuzuula omugoba w'emmotoka eyasse Alepa n'asaba bannansi okukolaganira awamu okumalawo obubenje. And we expect that the police and the Ministry of Works should be working in light with getting a clear statement for all of us. Ssaabaminisita Nabbanja yayanjudde ekiteeso ekisiima emirimu Alepa gy'akoledde eggwanga era n'amutendereza okukolerera enkulaakulana mu kitundu ky'e Karamoja. The late Honourable Alepa Simon Peter was a hard-working member of the NRM who rose through
the ranks. Ekiteeso kino kisembeddwa omubaka Joseph Sewungu wa Kalungu West nga yakiikiridde akulira oludda olwawula gavumenti. We are gathered here today in profound sorrow and deep respect to pay tribute to a colleague who has served in this parliament and in other capacities. Wabula ono asomozza gavumenti okwongera obulambe ku makubo n'okuziba ebinnya mu nguudo byagamba nti bye bisinga okuvaako obubenje ensangi zino. Poorly designed and maintained roads significantly contribute to the road accidents. Robina Nantale ne Fred Kajibi bakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.